megatta abantu najje musobola nga mutulaba kitalo nnyo era kitalo ddala amawulire agakedde okubeerawo olunaku olwaleero okufiirwako kwa kitaffe omukwano gw'abangi omulongo Kato Lubwama avudde mu bulamu bw'ensi eno naye wano watuli tuli makage emutundwe abadde awangaalira ebbanga lye lyonna n'okutwalira awamu abantu bakyengera okuba nga bayiika kubanga bajja wano okuba bakungubagira omugenzi mu mbeera efaananidde awo naye wendi wano nina abaami bano ababiri ababadde kati bayita Kato Lubwama kumpi taata abadde muzadde eri bano ababiri ngenda tandikirawo omwami ono atubuuzeeko nzirewo omwami ono taata gye bali emimo tewali leero gye tukoze ekyamazima kyo tegiriwo tuli mu kiyongobero tuli mu nnaku y'amaanyi n'ebyokwogera yibula naye twebaza Katonda olw'obulamu bwawadde kitaffe omulongo Kato Lubwama n'ebirungi byonna byamusobozesezza okukola era tusaba ebirungi byonna Mukama yemuwemu empeera ate ebyo byonna ayimusonyiwe taata nga kitalo nnyo kitalo ddala manya gange nze Mubiru Godfrey nasinkana mwami omugenzi Kato Lubwama 2013 era yanfunya scholarship okuva enamagabi SS nansomesa nemmala 6 neyongerayo nemmala gemagezi gano getuliko olwaleero era singa twalina abantu webatyo ab'omuzinzi abantu abayamba abannaabwe wadde nga tebalina abayita naye ne babayamba ensi singa eri waggulu ensi singa eri bulungi era tufiiriddwa nnyo omuntu w'abantu omuntu ayagaliza talina nooma yonna omuntu okuweerera n'omalako naye nasigala nga akyakwagala ng'omwana tujja wano bali tujjanga wano eno tujja okumulabako nga taata sebo Kato Lubwama omusisinkana ddi Kato Lubwama namusinkana nga mmaze S4 nali nsomye bulungi nga mpise bulungi okuva ku British College Namulanda naye nga sirina ssente zinnyongerayo namusinkana ng'omuntu bona osinkana omuntu namusinkana ku CBS awo ne muyitiramu imagine nga ndi stranger atamanyi naye ne munnyonnyola n'antuma empapula zange zinali nsomeddeko olwaza banaŋŋamba nti wasomye bulungi nnyo olina okugenda mu maaso musooke n'osoma ebyaddirira awo nembeera nga mbeera naye mpola abula olunaku lumu kalisoliiso n'agenda n'abuulira abawuliriza ensonga mu kalisoliiso ku CBS FM nenfuna scholarship okuva e Kasawo SS era neŋŋenda n'ensoma A-level gye nayita obulungi ate neŋŋenda e Makerere ku government scholarship naye awo wonna nga ndi mikono gye requirements engatto byonna nga bw'omanyi ye muzadde era wano e Kampala abadde empagi yange kubanga kwe twasinzira naffe okuyimirira ng'abantu ne tubaako bye tukola ne tweyimirizaawo lwa maanyi ge na mutima gwe mulungi era tubayi tujja wano mulabako twakoma okujja wano nga mulwadde nga musoke lwadde bunnuma siri bulungi wadde ndaba naye nammuna ekyuma bandekamu ekyuma sitereranga bulungi abadde n'ekyuma munda nga siri bulungi naye wendi nemugamba ntuneyeguma Mukama ajja kuwangaaza naye ku makya ga leero bwenkedde okugenda ku mulimo bembikudde essimu yange ngenza okulaba nga ndaba social media nga yaliko sisigamba oba byalwali ngenza okukwanga wonna byendaba nenkakasa nti afudde era nzambalidde ku mugongo okutuuka wano negattwamu n'abakungubaza abalala tukungubagire empagi emu ku baana ba Buganda. Biki byojjukira omugenzi byotula n'ogamba gwe nnyo taata agenze nzijukirako olunaku yantwala ku ssomero e Namagabi okusoma waliyo headmaster ebiseera ebyo bamuyita Haji
yabiddemu erinnya Savimbi Namagabi naye nga nankuutira mwana wange nkusindise kukola ki kusoma okusoma kyekimu bw'osoba osomye nsijja kugondera oba tosomye nsijja kugondera nawuliriza ekigambo ekyo kye yaŋŋamba ne ŋŋenda nenfokasinga nensoma ebitabo byange nga bwe yaŋŋamba muzeeyi oyo era buli bwe mbadde nzija wano eno nga ŋŋamba wamala okusoma mwana wange nti ye muzeeyi namala be bali kumpeerera buli kimu nti nama naŋŋamba mu bulamu buno obw'ensi olina okuba omuntu bulamu olina okuba omuntu mulamu tovuma bantu tolengeza bantu abantu bawe ekitiibwa nga we bali wabula ebitakwatako biveeko byesonyiwe kola ebikwatako osobole okuwangaala mu nsi eno kuba ensi ejjudde ebisoomooza ensi ejjudde ebintu bingi naye gwe olina okuba nga olina ogifiitingamu n'obuntu bulamu. Taata biki byojjukira ku mugenzi kati kitammwe agenze? Omugenzi kyensinga omujjukira abadde muntu w'abantu nga teyeetwalira waggulu eri abantu abalala ensonga lwaki abantu ffenna tusobodde oyita mu mikono gye ate abamu ensi netugondera olw'ensonga tuyiseeko mu mikono gye naye ng'ekikulu byonna abadde ayagala nnyo Obuganda abadde ayagala nnyo Obwakabaka abadde ayagala nnyo Buganda era lumu yaŋŋamba nti kati wano gwe tukuyisizaawo osomye ogenda kuba muyivu naye teweefuuliranga Obuganda teweefuuliranga Obuganda Obwakabaka teweefuuliranga Ku Celebrity Track